Definitive. Ebyalaavu bino bisanze otya? Ebintu bya laavu oluusi byangu oluusi si byangu naye sometimes kisinziira omuntu gw'odatinga. Yeah. Waliwo okudatinga omuntu nga mwetegeera, waliwo okudatinga omuntu nga tajja kutegeera, okudatinga omuntu nga mwenna muli ba busungu. Alina obusungu naawe alina obusungu ate bw'ogenda n'okitunuulira nga laavu yeetaaga mu bantu ababiri. Omu ku mmwe abeereko mukkakkamu, omulala wabanga nga ye alina obusungu, omu abeereko ng'omusiru. Yeah. Sobole okutambuza omukwano naye mwenna bwe mubeera abagezi laavu muba temujja gisobona. Definitive. Abantu abamu bagamba basanga obuzibu mu laavu y'ekyeyo bamira abantu abakubeega eyo. Olowooza mulishi yandibadde omutuufu okwagala? Omuntu omutuufu ne mu long distance abeerayo, kubanga nze nabeerako mu long distance emyaka ng'ebiri era ne ntuuka omuntu wange ne musanga. Ne bw'obeera wano eno mu Dubai era musobola okweyagala nga tewali buzibu naye ekintu kimu nga mulina okwetegeera kye kisookera ddala. Ne bwe mbeera mu long distance kati ekintu kye mulina okukulembeza is communication. Both of you. Nga mu communicating every step you take nga ocommunicating n'omuntu w'okoze. I think ekyo ekintu kye kikyasinze okutabula abantu nga abali mu long distance, obutakwatagana bulungi mu communication. Yeah. Kintu ki mulamu bwo ky'otayagala muntu okukola mu laavu? Oba kale ng'obadde omwagala, kale kintu ki omukyayinza okukola ne kimukutanya n'omukoowa? Ekintu kyayinza okukola ne nkoowa omuntu okunnyendako. Obwenzi. Ekyo. Ekyo nkukyawa. Scenario ki gy'otalirabira mu laavu? Byonna gy'otalirabira? Scenario gye sitalyerabira. Omwagala wange okundekawo n'agenda n'omuntu omulala. Bali bakikozeeko? That's life. Kyannuma nnyo naye nawona. Kintu ki gy'otalirabira mu laavu? Nze kintalyerabira mu laavu nga kinene. Kyongere. Bebi wange yagenda wa neighbor. Yeah. Neighbor. Amaye kintu omanyi engeri byagendayo ng'omunaabeera wano mu nnyumba yammwe n'agambye nfulumyemu ng'omuntu mubadde baawamu. Yes, ofulumyemu naye ogenze kulaba ng'afubutuka omwa neighbor alina etawula yesibye etawula agenda kunaaba. Wakola otya? Wali kinakola yafuluma n'agenda. Just ye yakwata ensonyi tiyambuuza ki ekiriwo nange tiwali wadde kinamubuuza. Nze namulaba naye nandaba n'agenda n'anaaba bwe yamala n'agenda waba nga awaddeko ebbanga like nga wiiki emu era nga twali tubeera nga twali kimubuuza twali kyambuuza. Yanteerako message nguno nti nzija kukima ebintu byange. N'akima ebintu bye n'agenda nga twali kimubuuziza twali kyambuuziza. Bwe kityo bukyali. Nakati naye mutumiddeko wonna waali. Amwagala. Mutumireko omugambo waayo oli bulungi. So, question endala. Bintu ki by'osinga okwagala gwe ng'omukyala? Boyfriend w'omusajja nga bw'aba abikoledde ogamba that is the person I'm supposed to be with. Nze kyensinga okwagala nnyo omukwano like okubeera nnyo always your first priority. Though sometimes kisobola obutasoboka like omuntu okufuula nnyo priority ye esooka koza abeerako oba ne maama oba alinayo ng'omwana naye nga at least nga naawe akuvaluinga. Yeah. Ng'akulabamu omulamwa. Cause ebiseera ebisinga tubeera mu relationship naye nga osobola kubeera nga ng'olina energy gy'oteekamu naye nga it's not appreciated.
ng'oli tagiraba. nga tagiraba nga buli kyokola takiraba naye nga ayinza okulaba ekya best friend we. Okola buli kimu naye ng'omuntu tasiima talisiima musaana kufa bubi. So ani naye ekibuuzo Nze ate njagala kukubuuza, agenda maaso. oli mufumbo? Ndi mufumbo nnyo. Ate luli wangamba onjagala. Nakukyawa. tubyasuza ku kamera. Tugende nga kyalina ekibuuzo kirala kyambu. Kyekyo Kasita kitegedde. Omuntu agenda kulyawa. So tukyagenda mu maaso n'emboozi ku Bloom Media. Ndi ne Star Planet ne Infinity Bay. So go yenna ali yogenda ku TikTok gonna amanya ku TikTok. Yeah, Infinity Bay. Wali ku TikTok ne Planet Star wali ku TikTok. So mba following, sharing, liking videos zaabwe. And besides genda ku YouTube searching Bloom Media ogenda kusangayo waka. Oberenga nene emboozi okujongerayo bino jabera ngo bisangayo. Ariko kamera soko okuzinga nga ndi bibuuzo byala. Tembayo. Planet. We maintaining otyo okukuba ekikumba oli mwalabika obulungi oli mulungi ate nga wangambye oli singo tolina musajja wano ku ddungu. Anti nze ng'omuntu nyekolera akasente kange ate n'ekirala mbeera busy siina obwo obudde obunyina mba nga siina ko duty negenda mu kiduuka ngenda ninyoonyayo ku kibumba N'okumba. Nimbaaramu ng'omuntu alinamu akasente. Infinity weekola otya okwemaintaininga ekikumba okikuba oli mwalabika obulungi nga tolina musajja alina ku Dubai nga balala we bakola? Kisookera ddala nze ng'omuntu natandika haso yange nga ndi muto, sigenda kulimba nti oba naakatandika okukola. Ate mu kukula kwange saamanyira nnyo okudipendingira ku muntu. Kyoba olaba era bwe mba nkoze sente zange nsobola ozibalansi nga nengamba guno omwezi nja kwambalako 3 oba 2 oba 1,150. Nengenda nenegulira kyenjagala era nga nkimanyi buli mwezi mba nina okwegulira ekintu ekirungi kyenjagala nze nga nze. Era kyoba olaba nti tuli wano tuhasolinga tunoonya sente okwebeesaawo. Kubanga relationship za wano e Dubai zo si nyangu okumaintaininga oba ozibeeramu wano buli omu kala livinga obulamu bwe. Togenda kwesiga buli omu kubanga buli omu abeera awa bannange abasajja b'e Dubai n'abawala sigaanye nabo naffe era ffenna batutwaliramu. Naye nze kyekyo kye nasalawo kyoba olaba nti buli lukya nkeera nga mmanyi nti nina okukola okulaba nga neebeesaawo nembeesaawo famire yange nga sirina muntu gwe ngenda oteekako burden yonna. Kintu ki ky'osinga okwagala mu bulamu bwo nga kikuwa essanyu ate ng'okyagala? Ekinsinga okwagala mu bulamu bwange my twins. Sijja buuza twin kika ki naye okay kyekisinga okuwa essanyu? Kyekisinga okumpa essanyu buli lw'obalabako nga nsekamu. Kyekisinga okuwa essanyu Infinity? Nze kisinga okumpa essanyu okulaba nga famire yange eri happy. Kubanga famire yange bebeera happy nange mbeera happy, bwe bateri happy sibeera happy. Era essanyu lyange nze liva okusingira ddala maama wange. Musanyufu? Maama wange abeera musanyufu kasita abeera mulamu nga buli kimu akirina nange mbeera musanyufu. Kubanga maama wange ye buli kimu, ye maama ye taata. Okay, banaye nga tuggalawo nja kubanga nkomyawo Infinity ne Planet mugende nga muba searchingawo ku TikTok muba following. Emboozi yaabwe badde mpanvu nnyo okuva gyetandikidde ajagala mu full genda obeere ng'ogifuna ku Bloom Media. So then nga bwe nnyongera okujjukiza nti abatuyambako tuteekamu ku bukashikash be bali Oven Uganda okuba nga bakolera cake
pozi nange okutuusaako puroguramu eno Musa Musawo. Kale musibe bulungi mweraba. Olina kyobagambayo before nga tunagenda? Mutumire ku mikwano gyammwe, tumira mikwano gwo mugambeko. Ye mukwano gwo ki gw'osinga okuba ne wano mu Dubai ennyo? Best friend. Nyinayo business partner. Bamwita Tina. Mutumiddeko. Nyinayo Brother Henry. Owokusatu wano ku Dubai. Kantumireko ni baby wange mu bwati. Program ngenda gisazaamu. Tumira tulabe. Nze bestie wange by the way ali Saudi Arabia. Yeah. Tuli bannemseki bamuyita Rosebe. Oyo best friend wange. Then TikTok friends ntumirako Mase ali Abu Dhabi. Ntumirako Gloshi ali Qatar. Abala tebali ku social media. Ne mama wange gyali. Wagwa ka video kano. Omwagala. Nkwagala nnyo era nkutumidde. Tumira ko tulabe. Kantumireko mami wange omu bwati. Sabujjukira Baby Johnson and Freedom abo sibeerabira. Kati nsembyayo era ne baby omu bwati. Oyo sijamu. Toja mwatula yenze. Nze gwe nsembyayo bambi. Mukwano gwange Brave Kemi ali mu Dubai muno naye nga ali mu kiyumba. Brave? Kemi the Brave. Kemi the Brave tukutumiddeko. Ne Suzy Lana oyo kochi. Suzy Lana. Solo Heights Masaka. Akola nga trainer, gym trainer. Suzy nkutumiddeko. Kale I sign out mu mbeera eyo mwennyini mwengenda okubanga mbaleka nyongera obajjukiza subscribing, liking, sharing, agenda ku TikTok searching Musa Musawo mpa follow bw'oba oyagadde. Ekisinga okuba ekyamakulu tujja kukomyawo Star Planet ba Planet Star ne Infinity Babe babenga batwongera emboozi. Wano wennyini sigenda kubanga nsukkawo mweyo embeera mwennyini mwengenda okuleka.